So yes, njagala okubajjukiza kyakabi nnyo ndi mwesiimu kubanga zino business zaffe, local business zaffe bwe tubawagira nabo ne batuwagira kukolera wamu n'okusituka, era njagala obagamba omukwano gwe mundaze muyitirivu, ndi musanyufu, mbeesunze nnyo aba Joy Star okubalabako ku Love Fest. Thank you for supporting me. Yes, Love Fest. Mami, lwaki wavuddeyo n'owagira Pallaso? Pallaso industry yali mukumpi tukwatagana. Abalina okubeera smart, balina okuba ng'ali smart mu mbeera yonna engeri gyali sita. Kati ate naffe tuli ba sita, twambaza byaba sita. Okuvayo tukwataganire wamu ne Pallaso. Abawagizi be bawagizi baffe, osobola otambulira abawamu. Don't cry, baby girl. Hey. It's my favorite! But you wake up to Farida every day. Please don't fight it. You know I love you. Don't you wanna wake up to my smile every day? Yeah man, 9th June Love Fest. I'm coming with Farida and the whole Addis beautiness. Nga tebalibwamu sente nga mmeka eyo gye bamuwadde. Ekirabo saagala nnyo kikebera kubanga sina kyemmanja naye ndi mwesiimu nsanyuse nnyo engatto. It's high quality